التابعي الجليل ألا وهي مالك بن دينار رحمه الله كان رجل زاهد في الدنيا abaddu ba Allah bakiza bitibwa tusoso kwebaza Allah alladhi manna alaina hadhihi an-ni'ma oyo Allah yatuwe chengera kino eky'obusiramu wa huwa mu'dhamun atenga kyechengere kyebbeyi mu byengera byonna twebaza Allah subhanahu wa ta'ala yatufula abasiramu ne tumwebaza Allah jalla jalaluhu okubanga era atujjeyo onakuno olwaleero ntubanga tuzze tuberenga tutukiriza ekyo Allah jalla jalaluhu kiyagala tukole mu dunia. Saba Allah subhanahu wa ta'ala juma ya feno ajifuule ekyo ekivaako Allah atusonyiwe okuva ku juma eri yagwa mpaka ku juma eno. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu bigambo bye nagamba nti aljum'atun ila aljum'a kafaratun lima bainahun. Bwobanga wasala juma yagwa ne juma eno kuno olwaleero eno Allah agifuule ekikusonyisiza maalam jitundibatil kaba'ir ebbanga lyomala ng'obadde teweebagala dhambi mina dhunubi ebyetagisibwako tawba maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mbalamiranga nange seereseeyo bitakuwa Allah tutye Allah subhanahu wa ta'ala batugamba okutya Allah ala wahiya al-imtithal bi awamirillah kugezaako okukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatugamba okukola wajtinabu nawahihi na kwewala Allah byatuziiza okukola. Tunaba tutidde Mungu subhanahu wa ta'ala. Kutuba yaffe olunaku luno olwaleero njagadde tufune ibra ekyokwejjukanya ekyokuyiga min kibari attabi'i mu bantu abattabi'i abanene abatusookawo mu kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala balina bye baakolanga naye singa naffe tuba tubigoberedde. Fihi ibra mulimu ekyokwejjukanya mulimu ekyokuyiga mulimu ebintu bingi ebitugasa. Mwe mwali omusajja gwe bayita Malik ibn Dinarin. Malik ibn Dinarin kana rajulun zuhada yali musajja nga ebyensi yabivaako sigamba nti talya tanywa teyeebaka la illa nga ebisabi ebisinga okubeera ebingi zahidun fi dunya ebintu ebikwatagana eddunya nga temubimuzaabuza kudda ku dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lunaku lumu aba ali awo alaba abasiraamu batambula nga naffe wetuva okutambula. Salamu TV ezze banaye aba TV bazze abantu bali kugamba katwanguweeko ne Malik ibn Dinar bwatyo bwe yali alaba abantu badduka ebisinde kana fil Kufa Basra Kufa mu Baghdad wa mu Iraq. Abuuza nti lwaki mudduka emisinde nti tulina ekizibu kye tulina kyo mu kitundu kyaffe era naffe tulina ekizibu kyaffe mu kitundu kyaffe kyenakaluke nabali mu kaseera ako balina ekizibu kyabwe nga kizibu ki suqya alma bali baagala mazzi ng'enkuba tetonya naga tugende mu masjid al-kubra muzikiti omunene ne bagenda mu masjid eyo bagenda kusaba Allah subhanahu wa ta'ala suqya alma bafune amazzi bafune enkuba. Aganti wasona fil masjid tutuka muzikiti wasalena salat ad-dhuhri ntusala salat ad-dhuhri watama kusala salat ad-dhuhri netwebaza Allah netusaba Allah netusala salatul istisqa walam yusqa enkuba teyatonya. Ati malana tubaddeki agati nitutuvaako ndigamba ndalika tuline sola ya asiri kuba mu mulombolombo bwa salatul istisqa omuntu li wamaliriza assalamu alaikum ngamaze okugisala mubasharatan ngenkuba ekola ki neti yatonya kwolwo ne basala asiri agamba tuwajahana wa da'awna Allah nisaba Allah falam yusqina Allah tiyatonyesa nkuba wa hatta ila salatu al-maghribi mpaka ku maghribi era bwe kityo ne bagenda paka mu salati ya Isha ngao musajja attaqiyun alwar' ati Allah subhanahu wa ta'ala yabuza kizibu ki wacha Allah tatonyeseza nkuba ne basala salati ya Isha bwamala salati ya Isha agamba nti nabeerawo nga sina kyakola fatafarraka aljami' illa ana bakaitu fil masjid abantu abasinga basansana tumaze okusala ya Isha era enkuba ngeganye nensigala min khalfi almasjid mukafaka mu muzikiti nengamba tikambeere wano nja kusula masjidi wano ng'omusajja omukulu ng'omuti wa Allah
ng'abantu abasuubira Allah okubaanukula kwono teyayanukula. Naga nti mba ndi awo idh bishabin ndaba omuvubuka avaayo haqirun ali awo munyoomofu dhamimun alabika bubi miskin talina kaali nako. Agamba nti sami'tu bwe mpulira omuvubuka oyo ayingidde mu muzigiti fastaiqadhtu nange nenzuukuka neŋŋamba nti likai urakiz mbere nga ndaba omuvubuka ono agenda kukola ki. Agamba nti idh huwa nali ndi awo omuvubuka yatawajjahu alqibla yeeyolekera kibula atunulire ekibula weeri n'asaalayo rakazi bbiri. Bw'amala okusaalairako ebbiri kiki ekyaddirira? Maliki bnu Dinaari agamba nti we yamala okusaalairako ez'ebbiri nendaba nga omusajja oyo rafi'u yadaihi ila sama n'awanika emikono gye naga nti ilahi ya Allah ay Allah waffe la tuhuliku biladak bidhunubi ibadak ay Allah nkwegayirira tozikiriza nsi eyo eno togizikiriza egwewo omusana gutuli bubi. La tuhuliku biladaka bidhunubi ibadak tokikole ekyo ya rabbi ay Allah nkusaba suqya alma tutonyeseze enkuba limawashina wali auladina wali anfusina wali nisaina. Agati ya rabbi abaana baffe ebisolo abantu naffe benyini abakyala abali embuto tebalina kyebintu kyonna fihe ibra mulimu ekyokuyiga oba ekyokwejjukanya. Nagamba nti bw'amala okubeera nga yasaba ebintu ebyo naga nti ya rabbana tutonyeseze enkuba akaseerako kennyini sami'tu albaraka warra'd nempulira nga eggulu libwatuka nga n'olumanya nalwo lusala. Mba ndi awo omusajja ava mu muzigiti adduka emisinde walmataru yanzil bilgazala ng'enkuba mpitirivu nnyo. Agamba nti fasirtu halfahu neŋŋamba nti omuntu ono avaawa ekitundu kiramba tulemereddwa just omuntu omu yekka bw'ati omuntu ono ava liddawa. Agamba nti fasirtu halfahu nembeera nga amugoberera kagere ku kagere naye ng'enkuba mpitirivu nayingira nadda eno nange nemugoberera nagenda okulaba ng'ayingira mu nnyumba. Agamba nti fawadaatu alamata alturab nenkwata wansi neŋŋamba nti kakati sijja kubeera nga amukonkona nenkwata ettaka neteeka ku lugi lwayingiddemu. Agamba nti fa idhi duha mu budde obw'okumakya namala okusala duha yange nentambula neŋŋenda. Aba yakatuuka bw'ati naga nti hatha huwa albab guno gwe mulyango natadde kulama. Agamba nti nakonkona bwe nkonkona wajadtu sayyidan min assadati nensanga kamanda hawlahu min alabid wa ima ng'atuuzizza abaddu bakyala abaami bonna batudde awo bamwetoolodde. Namugamba nti marhaba yingira oyagala ki? Naga nti nzina kyenjagala. Kumba abo bonna baali baddu nga baddu. Nagamba nti abaddu oyagala muddu ki nkuguze? Oyagala wa alima? Oyagala asomba amazzi? Oyagala akola birimo ki? Naga nti la saagala muddu waliwo gwe nnoonya. Naga nti omusina gwe ndabye. Agamba nti nali nfuluma bwe nti bwe mba nfuluma bwe nti nendaba oluggi nendaba ekisenge gurufatan ekisenge ekimu nga kiriko oluggi nenzigulawo oluggi. Bwe mala okugulawo oluggi fa idha huwa birajulin ndaba nga y'omusajja oli gwe mbadde njagala. Nagamba nti ana uriduhu nti ono gwe njagala. Kamanda agamba nti talina kyali miskini kasajja kanafu tekasobola kukola mirimu naye nina abasajja eŋŋoŋuli bali wano ndina abasajja ab'amaanyi weebali abasajja abanakola weebali naye omuleke. Naga nti ana uriduhu n'amugaaneko nti ono gwenjagala. Naga nti yaki takiyamu tewaana kamukuwe bibarashi ay bigayiri shay kamukuwe nga tewali kyosasudde. Naga nti la bithamanin ngenda kuwa sente. Agamba nti nagula omwami oyo bwe mala okumugula nemutuusa waka nemugamba nti owaaye
inni jitu bika li'atiqaha liwajhi llah, nzenzize okubeera nga nkujjayo mu buddu nkolekerera nga Abubakari we yakola Bilal ibn Ribah. Namugamba nti barakallahu fika ya sayyidi, mukama wange nkisimye, naye lima ta'atiqani, nsonga ki lwaki oyagadde okunta? Naga nti innaka min sayyidi, oli mu bantu ba bbeeyi, wa min ashabil fadl, ate oli musajja mulungi, ebirungi bikulabikirako. Naga nti fakaifa, naga nti inni ra'aytuka fil bariha fil masjid, nakulayo mu muzigiti, wa anta mimman idha da'a Allah ajaba, oli mu bantu abasaba Allah nayanukula. Kale kyo budolaba nsazewo n'engamba nti kankujjeyo eyo. Naga nti anta alladhi sami'tani, yegwe wampulidde mu masjidi nga nsaba, wa ra'aytani bi'aynika, nondaba n'amaaso go. Naga nti naam ana alladhi, nze nasigadde mu muzikiti nzekka, wa anta alladhi aw anta sababun min an yaskina Allah min as-sama, nti era gwe wafuuse ensonga Mungu okututonyesa enkuba. Omusajja n'amugayinako n'amugamba nti anta alladhi ra'aytani, wandabye nti nakulabye, wasami'tani, nompulira nti nakulabye. Naye yaddamu bigambo ki? Naddamu n'awanika emikono naga nti ya ilahi ya maulaya inna sirra kad dhaharat, ay Allah katonda wange ekyama kimaze okwatukibwa, kimaze okusaasanyizibwa, wa inni la uridu al'isha ba'da mashtaharat, saagala kuddamu kuwangala mu nsi wano ng'ekyama kyaffe kimaze okubeera nga kikyatulwa. Subhanallah. Agamba Malik ibn Dinari agamba nti wallahi sami'tuhu yaqul, hatta mpaka bwe nasanga omusajja oyo kadi faraka dunya famatat, musajja ng'afudde. Yasaba eryo ly'edduwa, abantu ne bagasibwa, n'asaba edduwa eyiye yekka ng'asaba Allah kumujja mu dunya muno lwa kintu eki, tayagala ibaada gy'akola abantu bamanye nti agikola, takyagalako ddala. Naye kamu minna, bantu bameka muffe wadde nga tebamwogeddeeko batawulikikanye, agansijja kubawa. Nira bw'oli yali zahidun taqiyun, muti wa Allah subhanahu wa ta'ala, asabidde abantu tayagala bategeere, naga nti wekibiranga kibadde kyama kyange. Naye naawe olinawoko ekyama, olinawoko akantu, olinawoko omulimu, nga singa oba ogutadde maaso ga Allah, Mungu ayanukula edduwa eyo ku lw'omulimu ogwo, oba ku lw'ekikolwa ekyo, oba ku lw'ekintu ekyo okirina. Yenza ayogera na mu maaso gamwe, nze nange nkirina. Naye nga abaddu ba Allah mwebali, ya akhil karim mwebali. Kankwe ekyokulabirako wantu alina omugagga omu Allah amusaasire, yewa mu Kampala eyo, amanyiddwa nnyo, era nze mwennyini kamwa koogera nali nkonectinga naye nnyo ku programu ze za da'wa ey'enjiri, nadako ku side ey'abasajja ab'ettororo. Nagamba nti sebo BMK mumukola mu Buganda yokka, temukola waffe Bugisu. Nti ate kiki? Tiwali muntu ajja gye tuli. Ne mugamba nti ab'Butalejja, ab'ettororo baagala microphone, baagala generator, baagala system. Yalagira Hajog omu yekka, n'agamba nti ebyuma bya bukadde bumeka nti 2.5. N'agamba nti mbuba wadde. Naye mbategeezeeko ekyama ekitaayatulwa, kyayatulwa ko nga bamuziika. Kyama ki? Bwe yali e Nairobi mu Aga Khan ku kitanda, omwana mulenzi oyo Allah amusaasire, kubanga yali director naye ng'afuna omusaala. Nga bw'olaba mukama wange wawayiwayi director naye afuna omusaala. Naye ku musaala gwa kampuni yagamba nti abantu bonna abeetaavu, abantu bonna abalina ebizibu, abantu bonna abalina bamulekwa, abantu bonna abalina ebyetaago, mulisinge amannya gaabwe, namba zaabwe, muzimpeereze. Allahu akbar wa lillahi alhamdu. Ne bamuwa listi y'abantu abeetaavu, bamulekwa, abagala okusoma, abagala kimu kyonna, wa hatta n'abaagala obuyambi n'abasaamu. Wallahi buli mwezi bamuwulizanga sente ze nga naye aziweereza abaddu ba Allah. Ne kati nze naawe waliwo omuyimbi gwe bayita Rashid al-Afas yagamba nti halaka sirru, gwe olinayoko ku kintu kyonna nga kyama kyogwe, bainaka anta wa baina Allah, wakati wo ne Allah, la ya'lamuha illa Allah, nga tewali akimanyi okujjako Allah, ate nga okikwese okirinayoko. Akala oyo mulese. Naye wano mu Mbaale tulina omwana mulenzi
yali asula basajja bankubaawo yanyumiza nze mwennyini naga nti sheekhe ekigambo ekyokuwaayo nga weekwese kirungi nnyo situgambye nti okuwaayo mu lwatu kibi kubanga oba oli ku insipayalinga abalala omuntu ayinza okuwaayo naga nti kati amuvubuka ngono gwensinga ayinza okuwaayo naga nti kangene empeeyo tetukigaana naye omwana mulenzi oyo yali ali mu muzigo ng'enkya Yidi olwateeseteese sente zakugula ngoye muceere simanyi kukyakala na famire ye emitwalo 4 olwo imaamu agamba nti okimanyi bannange bahufaza batusazizza tabalina sente zabagenda kubeera nga bafuna naga nti yalla bismillah ekyokuwaayo kampe imaamu abantu abo baleke nakwata sente emitwalo 4 wabonayo olunaku lumu basale Yidi nasigala bwereere naye nkeera ng'ate lwagenda kusala Yidi Allah namuleetera riziki mu mitwalo 4 Allah namuwa miliyoni 4 oyo tomujja mu kusaddaaka tomujja mu kuwaayo naye alina akantu akokuwaayo ng'awaayo ki mu kisirise Allah subhanahu wa ta'ala kyatwagalamu nga ffe oyinza okunyooma omuntu ng'ali awo omuntu naye nga wallahi walau aqsama ala Allahi abarrahu bw'aba awanise emikono ewa Allah subhanahu wa ta'ala la abarrahu Allah amwanukula lau aqsama ala Allah bw'ayogera ewa Allah nawanika emikono gya Allah subhanahu wa ta'ala la abarrahu tewali kigaana kutambula naye nga fi dunia hadhihi mu dunia eno gye tulimu njagala mbakakasa abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala unasun basata tulina abantu wallahi tebategerekeka tulina abantu balina gye bava tulina abantu Allah alina we yabateeka abantu bali mu dunia muno yaishuna maana ala al-ardi tuwangala nabo muno mu nsi naye nga wallahi mbalayira Allah subhanahu wa ta'ala nga amayumba gaabwe tuzra bitasbihatin tubuna amayumba gaabwe wa Allah subhanahu wa ta'ala ejanaza bwe nga zizimbibwa ejanaza bwe nga zirongosebwa abantu mwebali bantu kyabo laisa lahum malan tebaba na sente ziryawo wala jahan tebaba na bitiibwa nti biryawo wala mansabin fi hadhihi ad-dunya al-faniya yadde nti oba balina ekifo kiryawo nti bw'anaabazza ajja muri organizing ati gundi wuuyazze abantu mu dunia mwebali abantu ngabo webatyo naye wallahi haula abantu emulaba abo balina ebifo binene nnyo fi samain azima bifo binene nnyo akadde kabeko n'akasinga obungi baplaningira akhira tebaplaningira dunia abaddu ba Allah tubeera nabo ne kati nze naawe kikigwe kyotunuulire nnyo nogamba ekintu kino kiwakati wange ne Allah subhanahu wa ta'ala madha bainak wa baina Allah kiki ekiri wakati wo what is between you and your Lord Allah subhanahu wa ta'ala kiki ekiri awo gwe kyomanyi nti singa mba nfunye ekizibu kyonna nakiteekawo Allah yanukule muffe toyinza kusanga illa man rahima Allah okujjako Allah gwasaasidde nabo kiwasalugana baddu ba Allah mbalamira nti kirungi nnyo omuntu okubeera ng'ossaawo omulimu gwonna obeere ng'oteekawo akalimo konna obeere ng'oteekawo kyokola kyonna noga nti omwezi guno ofune sente bweziti kambereko ne kyenkola buli mwezi omwaka guno ofune sente bweziti leka nkoleko kyenkola kyonna buli mwaka bameka naye nga ate hadhihi dunia feeno darun maka liman la dara lahu eri omuntu atalina maka wabihi yahrusu man la aqila lahu ate omuntu atalina kufumitiriza nti kituufu wano ali mu kupangisa yahrusu man la aqila lahu yenna oyo atapulaninga yoyo agamba nti ensi eno leka mbeere nga ngifuula okubeera nga nnyumba ya lubeerera naye omuntu omugezi tabeera mu mbeera ezo agamba nti wekibeera nga kibadde kola kiki Allah kyayagala kubanga kyoba owaddeyo kyekikyo bantu bameka bava gye bava nolaba nga zze oba tomusuubira naga nti nkikoze kino nkikoze kati ng'omusajja oyo n'oli naye yali musajja zahidu yalemererwa oli naava gyava era abo tubalina wadde kuwaayo gye bali oli naava gyava nga gwe mwennyini ow'enakaloke wooli nolaba ng'omuntu akoze ekintu naye nga wooli nonga nti omusajja ndowooza akoze bamwogereko akoze bamwagale akoze bamulabe kituufu abamu baagala bwe batyo naye oluusi baba bali ku insipayiringa abalala mulowooza nti abantu okubeera nga baba bawaayo nga tebaagala kibawaayo bawaayo baba baagala wabula balina thiqa mu Allah subhanahu wa ta'ala
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه عن جميع المسلمين في كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم توبوا إلى الله كما لا ذنب له. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. سلغانا بدو الله مكتوبة في يوكو بيدي مبارامي لانغانغي سيري سيو بتقوى الله سبحانه وتعالى. تتمون جل جلاله تمتيه إلى تجلنا تتي الله سبحانه وتعالى الامتثال بأوامر الله. تسمون قولا. Let us implement what Allah subhanahu wa ta'ala tells us to do. Tuwena tuchi implementing tusemu kola. Bwebelanga ebadde salak abantu bena bategezeza nti buyutuhum tubuna. Omusalafu yagamba inna dawrul janna tubuna bizikri. Emyaliro zejjala zimulabezo tubuna bizikri. Zizimbibwanga omuntu ayogedde ku Allah. Zizimbibwanga omuntu alina ekirungi kyakoze. Fa idha tawaqqafa adh-dhikru nebo olekerawo kubeera ngo oyogera ku Allah oyina omulimu gw'okolanga Allah agusiima n'oyimiriza n'oguleka tawaqqafa al-bina nga n'okuzimba balekera. Abu Dharr al-Ghifari rahimahullah radiyallahu anhu lumu akyaza abagenyi kikisemeyo tusaali. Abu Dharr radiyallahu anhu mu hadithi emu lumu akyaza abagenyi bw'akyaza abagenyi n'abagamba nti faddalu ya dhuf faddal muyingire mutuule ne batuula nemeramu omugenyi omwo yali mukalukalu nga tajja busera tomubuulira ebyo n'agamba ya Aba Dharr ayina mataaka fil bait. Aba Dharr lwaki otutuuza wansi sofa set teriimu TV 45 52 62 inches teriimu esi teriimu otutuuza mu nfuufu ayina mataaka. Abu Dharr yali omu mu basajja abagagga naye akyaza abantu beewuunya. Allahu akbar. Daluge makago musajja ono n'ebintu abira mu nyumba bamubuuza nti aina mataaka ebintu babiriwa. Yabagamba nti inda baitil jadid. Ebintu byemubuuza ebyo sofa set simanyi biki ebyo bibeera mu ddiiro ebyo byonna inda baitil jadid. Nti n'ennyumba gye nzimba tebamumanya tebamumanya. Naddamu n'abuuza n'agamba nti ennyumba gye mbagamba ennyumba gye ndi kuzimba la adiri sahibu hadha albayt simanyi nannyini nnyumba eno gye mugamba lunaku ki lwagenda okunzija mu nnyumba eno sirumanyi. Kyokdola banze buli kyenkola kyonna nteeka mu nnyumba eyange ala wahiya alqabru yentaana kubanga eyo nkimanyi nti obudde bwonna ngiyingiramu kakati bye muŋŋamba sirina kyemmanyi ebintu teekerateekera mu nyumba yange ey'olubeerera yeeyo yange gye nzimba n'ekijja mu magezi go nti gwe ennyumba ogizimba. Obalaba omuntu mu myaka 6-7 alaba nga takyazimba nnyumba era ng'akyali mu byakyando okwogera eby'obulimba number 1 oba oli kuzimba nnyumba eyo wayalingi tagitaddeemu oba oli kuzimba nnyumba yeeyo ennyumba nnungi yeeyo sofa set onaagisangayo togenda kugisangayo. Naga nti nze buli kyenkola kyonna buli kyenfuna kyonna nzimba nteeka mu nyumba yange empya. Allah subhanahu wa ta'ala gyagenda okubeera nga anteekamu akaseera konna kensimanyi banga ki kubanga barzakhiyo mutemanyiddwa banga ki naye mu lubuto omuntu amanya duniya nabbi yatugamba n'agamba mabaina 60 wa 70 naye mu ntaana simanyi naga nti kati matai ebintu byange ebipya mbiteeka mu nyumba yange empya. Agamba nti kullu ma af'aluhu buli kyenkola kyonna mu dini ya Allah mu ibadati kuwaayo kusiiba kutola zaka kuzimba masjid kuyamba husnul muamala ebyo byonna mbikola nga anoonya kulongoosa kutwala sofa seti zange mu ntaana. Mbalamira nga mbakuutira basiruganda baddu ba Allah batiza bebitiibwa tewali muntu juzi nabadde ku social media omukyala nga wa myaka bamu interviewinze bazukulu ab'okusatu nanga kati jjajja
nga tulabwa ng'onyirira nanga nti sikyanyirira temundaba saawa zino nti jjajja kyetagisa Mungu akwongereyeko emyaka nanga nti saagala ndabanga n'obulamu bw'ensi bwantama nze kyenjagala Mungu kunzita era buli omu aba amanyi nti akhiru matafi y'ebyo Allah agenda kumugjawo gwe tojjukirako nti kankole kanongoose buli kyokola kyonna Allah kikuwemu empeera okiteeke mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kyabadde kunankanyi ku social media nentundaga nti bannange tunyirira nnyo nga tukyali mu 20s 40 60s naye omuntu bwatuuka mu 120 abeera ng'ekisolo talabika na bulungi ogenda okulaba nga yenna n'abazzukulu bamudduka kuba naye aba apulaninga nti agenda wa Allah subhanahu wa ta'ala. ألا فصل وسلم على رسوله الكريم. أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة خلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم ربنا اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادتنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وارزقنا حسن الخاتمة عند الموت. اللهم ربنا آمنا في أوطاننا اللهم ربنا آمنا في أوطاننا اللهم ربنا اصلح شبابا وشباب المسلمين. اللهم ربنا اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا ارحم الراحمين. واغفر اللهم جميع امواتنا واموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارحمهم جميعا اللهم اغفر لهم جميعا. اللهم ربنا اغفر لنا اذا سرنا الى ما صاروا اليه من تحت الجراد والتراب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله اتل ما أوحي من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. otumaliriza eswala tulina abagenyi webali bidhi tabaraka wataala tubadde tubategeeza webali ne muganda waffe Abdallah Dife nga y'omu mu bantu abayitiddwa naye tusadde naye Bilali aliwa Deputy Imam aliwa taliwa استووا اعتذروا. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. تسدلهم كما فقدتوا عليهم لأن يدقوا عليهم دواء سدنا يوانا من تبارك بعد السلام يقول لنا مجموعة يستطيعوا عن صدر الخلل تلدبرون في كان الله أكبر. بسم الله الحمد مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة إليها قائما قل ما عندكم
التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abategeezeza nti tulina mukadde waffe Dr. Karim Kalisa asaddeko naffe wane olako olwaleero naye nga yina safaari gyatambulamu. Njagadde tubeere bagubikkiriza insha Allah twayisa abantu abagenda okusalako ne Dr. Karim omuli Abdallah ife atuuse, tulina meeya owa Leso Division muganda waffe Mahmoud Masaba